This is from Pantilla Musibe mutya balungi abagalwa bekomedde ku PJ the news anchor mbanirizaako mudakiika eno yinyiranga bwe ntyo mbebazaako gye mutuusaako engalo eyo gye musinzira okuba nga ate mutambuza obulamu. Ngenda tutandika n'amawulire g'okufa kwa muganda waffe abadde amanyiddwa nga Ssenyonjo Brian ng'ono afiiridde mu UAE yafudde olunaku olw'eggulo. Enteekateeka z'okuzza omubiri gwe zigenda maaso okuba nga ate zikolebwako. Abadde yakamala omwezi gumu gwokka mu kibuga Dubai. Kitalo ddala. Abaana bataano be bafiiridde mu muliro ogwakutte ennyumba mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaliro wali eri Namulanda ku luguudo lw'Entebbe. Wabula nga ekyaviiriddeko omuliro guno okukwata tekinaba kuba nga ate kitegerekeka ne gye buli eno. Ate ye yaliko omusambi w'ettiimu y'eggwanga ey'omupiira eya Uganda Cranes ate ng'abadde mutendesi w'abakuumi ba ggoola ku ttiimu y'eggwanga amanyiddwa nga Fred Kajoba Kisitu. Ono yasizza omukka ogw'enkomerero era ng'ono yafiiridde mu ggwanga erya Tanzania. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ate ye omubaka akiikirira Buhwejo munnakibiina kya Forum for Democratic Change Francis Mwijuche yakyusiddwa n'aweerezebwa e Kampala okufuna obujjanjabi obusingako okuva mu ddwaliro lya Divine Mercy mu kibuga Mbarara gye yabadde addusiddwa afune obujjanjabi oluvannyuma lw'okulumbibwa abantu ababadde bakutte emiggo n'ebijambiya abalese nga balumizza bawerako. Ono yalumbiddwa ku kanisa emanyiddwa nga Lwanyamabare Catholic Church mu district ey'e Buhweju gye yabadde agenze okuwuliriza ensonga z'okubba ettaka ly'ekkanisa. So ng'ate bo ab'ekibiina kya National Unity Platform nabo basanze akaseera akazibu ddala oluvannyuma lw'okulumbibwa abasajja bakwata mmundu nga bano babasazeeko ku ssomero lyabwe. Essomero lino liri wali awali ofiisi za NUP mu kusookera ddala mu bitundu eby'e Kamwokya. Basalawo okuba nga ate bafuulawo essomero eritendeka oba eribangula abaana oba abantu mu nsonga z'ebyobufuzi. Bwe batyo babadde bali awo abasajja n'emigemerawala abawererako ddala n'emmundu zaabwe nga bagenze maaso okuba nga ate babasalako. Kino nno kyaleseewo entiisa wamu n'obunkenke. So nga ate tekyakomyawo omukulu amanyiddwa nga Latif Madoya ng'ono nno ye founder wa Latif Fashion School e Kawanda. Bwe batyo basazeeko essomero lye okukakana nga bagenze naye n'abayizi abawererako ddala bana. Omwami ono award winning designer yes era nga yazze atunga gundi uniforms za National Unity Platform eziwerako ddala designinga n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center bwe kituuka ku oval eyo eya NUP eya red. Weewaawo okusinziira ku mutabani we agamba nti abazze bawambye ebintu byabwe ebiwererako ddala omwabadde mashini ezitunga biyite ebyalaani eziwererako ddala 5 bagenze nazo, engoye ezabadde ziwedde ne zitannaba kuggwa nazo bakuulise nazo mu mbeera efaananako bwetyo. So nga ate si ye yekka eyalumbiddwa ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Derrick Nyeko. Ono baamusalako mu kiro ekyakesa olunaku olw'eggulo mu maka ge. Olunaku lw'eggulo amagye gasazeeko ewaka ewange nga bali abantu nga 50. Nabadde nakava ewaka nga ngeze mu lukiiko olw'eggaba olwa komiti eyabadde ezze okukyalira abavubi. Nategeezeddwa nti amagye ne poliisi bisazeeko mu maka gange era biri kunoonya emmundu wamu n'ebyambalo byago. Mukyala wange yankubidde nga bamutadde ku lawudi ng'afukamidde mu kisenge bwe bamugambye okufukamira nga ŋŋamba nyanguweko mangu nzire ewaka. Kyannaku nnyo nti ebintu bino bye babadde banoonya tebaabisanze. Naye tuyina information nti nga bwe baakola President waffe Kyagulanyi Ssentamu Arua bwe baamuteekako emmundu, singa bansanzeewo mwandiwulidde musango gwa mmundu. Kubanga mukyala wange we yabadde abatwala mu kisenge ng'akkiriza kubanga kwabaddeko Osi Station w'e Kabalagala, we yakkiriza okubatwala mu kisenge bayagadde okusigala mu lukuubo. Bwe bayagadde okusigala mu lukuubo n'abagamba nti bwe tuba ffenna tetuyingira sigenda kuva mu lukuubo mugende mwekka mu kisenge. Awo nno bakkiriza okugenda naye mu kisenge. Bwe bagenze mu kisenge
babadde batangula ebintu n'abuuza lwaki ebintu ebimu babisuula tebabikebera bulungi. Omusirikale w'amagye kwe kumugamba afukamire. Omusirikale w'amagye we yamugambye okufukamira kyava nkubira essimu okuntegeeza biki ebigenda mu maaso. Batutte engatto zange eza Django ne batwaliramu ne ovulo yange ya bbulaaka nga bagamba ya anti-terror unit ya poliisi. Naye olw'okuba nga bo baawukana n'omulembe, buli lwe balaba engatto ng'eriko ekisika ekiwanvu nga bo balowooza nti yaabwe. Naye tujjukiza gavumenti ya General Museveni nti ebyambalo bino oba ne uniform ze twambala ezaffe ez'ekibiina zaffe ezitwawula ku bantu abalala. Ekitwawula bereti yaffe no gye twambadde ye ssimbo ake kabonero, era oyo yenna alowooza nti munamagye asobola okwambala bereti yaffe ng'awoza yiye then bandisobodde okwambala ku yaffe awo nno ne twawula oba yaabwe. Ndi mu maka gange, poliisi weba enjagala ewandiike ebbaluwa ewandikire paliamenti esobole okugenda yonna gy'ekoze eki gy'empise. Amawulire agawererako ddala omuli aga New Vision, Daily Monitor n'amalala bwe gatyo gafuna ekiwandiiko ekiraga nti kiva omukulu Yoweri Kaguta Museveni era ng'ono nti yasazeewo okubanga ayagala ansa okuva mu Speaker wa Parliament ku kasiimo ke yawa omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga. Naye munnange gye byaggweredde nga ate ekiwandiiko ekirala kifulumye nga ono yeesambagga ebyogerwa era ng'agamba nti ekibaluwa ekyo kyali fake ye tannaba kubanga ate ayagala kunoonyereza kuki ku nsonga ezo mu bufunze n'abyegaana. Naye nga y'omukulu amanyiddwa nga Benjamin Katana oluvannyuma lw'okulaba bino yavuddeyo n'agamba nti Mr. Letters should start using voice notes. Nti alekera okuba ng'akozesa letters akozese voice notes such that eddoboozi erikola ki libaawo tulabe bw'anaagamba nti ate si ye yakoze ki mbu si ye ya recordinze. Ku nsonga y'emu omukulu amanyiddwa nga Patrick Mukasa ye yavuddeyo yayitidde mu ngero era ngo neyawandiise n'agamba nti Mbulandi Road si ye yawandiise ebbaluwa namutaayika mbu abamu ku bapangisa abatasi bazikweya be bagenze mu maaso kubanga ate bakola ki bajingirira ebbaluwa eyo. Katemba ali mu nnyumba za muzeeyi Muzamiru bannange olema bw'atyo bwe yagenze mu maaso kubanga ate ye awandiika ku nsonga eno. Naye nga ekyo kyo bwe kityo bwe kiri ye nno omukulu amanyiddwa nga Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yavuddeyo ku nsonga ya Kabaka ono nno munnange n'atabukira abo bonna ababuuza oba bavuddeyo kubanga bakola obutambi bw'enjawulo nga babuuza Kabaka oba babanja Kabaka. Omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku Kabaka okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna omwegenderezanga, naye oli n'asinziira ewuwe ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga nze Katikkiro Kabaka ow'ebweru Kamalabyonna. Wulira kino, oli ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga omwana we gwe yeezaalira. Omwana owa Kabaka n'abugamba Ssaabasajja Kabaka antumye okubalaba, gwe n'otuula wali noweekapa noyogera ebintuntu. Naye nga waddeyo byonna byogeddwa bo abantu bagamba nti tujja kubanga ate tussa mukono okutuusa nga Kabaka tumulabyeko era nga omu ku bo ye mukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga. Jjukira nti ono yasoose kusinziira ku mpewo za Salt TV n'avuma abo bonna ababanja Kabaka n'ababuuza oba bamwagala okusinga abafamire ye. Ku mpewo kwo kwennyini kwe yasinzidde okubanga ateera ateeka famire ya Kabaka ku nninga okuli Maama Nnaabagereka n'amugamba nti bw'obanga walayira mu bulungi ne mu bubi lwaki tovaayo n'otunyonyola ku nsonga z'omwagalwawo, jangu otubuulire nti oba ali bulungi oba nedda naye osirise. Naye bw'atyo n'alaga nti ate atabuse. Ate kankweko ku mukulu omwami ono katono nnyo tulabe ate ekirala ekiddako. Alright, kati bonna bade batubuuza ku famire ya Kabaka bba lwaki basirise ate nga ebandi badde abasaale mu kubanja Ssaabasajja lwaki munange oli muganda waabwe. Kyannaku ndi mulimu n'abasajja abakulu nga Bwakabaka bwa Buganda bayigamu kusamira na kuvunula birooto. Amalaga mbuze bampita Dogo Saani eyo number 1 mu byapa bya Buganda. Obwakabaka bwadde nga bugwa mbuze badde bayitira ku bantu bana bakyala ba Kabaka Bakatikkiro abalangira n'abambejja. Mpuliriza mukyala wa Kabaka ayitibwa Muganzirwazza yatta abalangira abasukka mu 10 abali basobola lya Namulondo ngayagala mutabani we yabafuga yabatula ku Namulondo.
bakulu mbabambago bakakungulu baona obuwonyi kweyingiza mu bya busiraamu n'abeesonyiwa. Sagabaka Daudi kyayatibwa Katikkiro ge yakerecha n'alonda mwe bye mutugamba yali ku gun point ey'abazungu. Mutesa atoliwa mu buwaŋŋanguse nga Katikkiro yakuliddwa oluko lumujja mu nsi eyiye Katikkiro uwe era we yawaŋŋangusibwa ono ebitiibwa ne bamuyiira ne bamuwa ekiba ky'obwassa. Tubimanyi abalangira basaba kitaabwe na Kibinge yattibwa mulangira Basamakookiro battibwa balangira bakabaka bangi. Nemwe temwebuuza batugambe Ssaabasajja avudde mu ddwaliro n'agenda kyere ku mukwano gwe gwe yakyalidde gwe yasanze waka gwe yakyalidde nga yafaanana ali mu lugendo nga ye akyadde yafaanana abeere waka wakati mu kuba nga tewali yadde ekiraga nti waliwo endabiri etambula egenda mu maaso. Mayiga nnyongera okukujjukiza si ggwe asose mu Bakatikkiro babaddengawo n'abalangira n'abambejja ne bakyala ba Kabaka ate era essaawa yonna Maama Najjinda essaawa yonna Maama Najjinda ebintu kya Katikkiro kusindika manyo na batunyigiriza bye bintu kya Katikkiro waffe kulwana na kuzajja abantu batunyigiriza Maama Najjinda essaawa yonna. Asadaman Makebe Songa atera omukyala Nakangobi Jennifer Fulufiga mwennyini gwe twogerako gwe tumanyi obulungi ennyo owa NRM era atendereza NRM buli lukya ng'asinziira ku mpewo za SALT yavudde bw'ati n'agenda maaso okubanga ate akolimira abagagga okulyanga bokka ne batafa ku baavu era bw'atyo n'abasuubiza nti keekaali batanda abaavu ne babavaamu bali kifuwa nga bakola ki bakizza munda. Omukyala ono bangi bamulangidde okulya mu lulimi ne muluzise so nga ate abamu bamubuuzizza nti omusala tegunnajja akasente tebannakuwa ye nga leero okyusizza enjogera si gwe gusookedde ddala n'okutuuka nga munnange ebiseera ebisinga alya ebigambo bye. Naye sente bo beegabira nnyingi. Sente mulya nnyingi mulimba. Sente mulya nnyingi. Nalina kojja wange nga tubeera tukola nga mukole nnyo kuba embizzi bw'ogiwa emmere n'egimalawo enjala bw'egiwa emmere terondeka okulya obwana bwalyo. Eggwanga Uganda lino abantu abeegabira ssente muli babale naye abaavu lwe balinyiiga abaavu lwe balisitiko enkundi abagagga muli bulawe mulaga abagagga gali bamyuka abantu mwina sente mufuye nanfuye naye muli bakoddo n'owulira nti akawunti egendako bombi bwe buti simanyi biliyoni simanyi triliyoni buli wiiki buli mwezi simanyi agendako wali South Africa ebiliyoni nnya na miliyoni 4 ebina byoyita ebitono ng'abantu bazaalira mulago nga tewali ddagala nga tuli mu nfuufu mwaka ku mwaka. Waliwo ekitegatta mulya nnyingi ebyo nga biri awo saagala weerabire nti omukyalo ono yakolagana nnyo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank Abaho eyali yayiseeko pulezidenti w'aba tiktokers yasi mu kukwata mwana mulenzi amanyiddwa nga Musana Ibrahim gwe gomanyi nga Pressure 256 oba 24/7 ya kakati no Abaho yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate atabukira Fulufiga era nga bawanyisiganyiza ebigambo bingi ebyaviiriddeko ne Abaho okubaako ebyekusifu byayogera ku NRM ng'okugulirira abantu gattako n'ebirala bwe bityo. Fulufiga oli mukozi wa State House oli President Advisor but wagenda okwagala State House bakugula buguzi ng'oli kubavuma naye ate nze Franka nteekamu ne sente zange nenziwa abaana okwagala NRM ne mbabuulira ebirungi NRM byekoze n'essaawa zino omulimu gwenkola nsomesa abantu okwagala ensi yaabwe patriotism ensonga lwaki sijja kukkiriza otulugunya abaana abateesobola abaavu genda okwate abameza yono webweru batamala emirundi bakulema naye okwata abaana bateesobola bano abaana abato abanaku n'okolegana n'abantu bo n'obakwata n'obasiba nze bwe mba nakuwabula tekitegeeza ate ojjo bagamba abantu bijje nkola mu State House nti bangobe gwe tomanyi okumpa omulimu ogwo kyavaawa kyali planned okuva eri Katonda gwali mukisa okuva eri Katonda ate zine we bangoba mu State House Fulufiga nkugamba kino ente zange zizaala kasooli mulima n'abala enkuba etonye kasese sinotwake nzange zikola sinotwake ekola miliyoni motoka emu sinotwake ekola akakadde kamu olunaku
kati nze tulina wogenda kuntuuka sina bugaga bwenoonya mu State House wabula nkolayo lwa kwagala kuba njagala ekyo beerawo ng'okimanyi. So muganda wange bana kubuulirira tulo following video yange ki yali yetegeeza awo tukwatagane bulungi naye bw'obanga toyagala kubuulira bagamba nti nogoza dda kukubira engoma n'ozina folufiganza okubuulira saakubuulira nga omuntu gwe saagala tuula ogambe nti Frank kituufu kiwambuuliridde kankyuseemu oba abaana kambasonyiwe nakwata sente zange nenzikuwa emitwalo nkaaga weesonyiwe kakono naye buli wiiki ogenda naye mu kkooti kati oyagala nkugambe kalungi ki nze simanyi kupretendinga simanyi kulimba nakubuulirira amazima ye saawa zino olukuyita eno neeno obuulira abantu gye nkola mbu bangobe simanyi ogenda bawa omuntu gwe bakola naye biki owaayi ekyo nkubuulira tekijja kusoboka federation yaffe ejja kugguka ekyo kankikubuule. So muganda wange beera ng'omuntu ayina eddiini mu mutima beera ng'omuntu yakeera n'agendako ku church yagaliza ofune ate bw'obeera neefutwa ku mutima tolina kyojja kufuna ekyo kankikubuulire leka abantu babeere bulungi ojja kukola bividiyo ku TikTok oti biduweting but ng'abantu bakulinako enugu nga tebakwagala ebimu bireke nkwegayiridde Frank andeka mutima mulungi gye najja omulimu eno gye ndi tomanyi gye nagujja esimu tomanyi gye yava nkwegayidde mutima mulungi. Mu vidiyo eno gy'olengera mwana mulenzi oyo wenjogera essaawa eno atemeza amabega wa mitayimbwa era nga okunoonyereza batugambye tukugendera ddala mu maaso okusobola okulaba abalala baani abali emabega wa kino lwaki yakwatiddwa. Akavidiyo kano kateereddwa ku mukutu ogwa TikTok era nga mu katambi mwana mulenzi ono yabadde agezaako okuba nga ate yeewaana ng'ategeeza eggwanga nga bo abakola IT oba abasoma IT bwe bali abagezi ennyo ng'atulaga nti essimu ezo zonna z'olaba zibbibwa bubbibwa si zaabwe waliwo abazibba bano boolengera ku street n'akunyakulako essimu yo abakuba abantu obutayimbwa ne babanyakulako ebyabwe ne batwaliramu n'amasimu nti ewa bano gye bakola ki gye baddukira essimu eyo ne babanga bagiwanga poliisi ne bwegezaako okunoonyereza tesobola kukola ki kuzuula ani yagibbye bwe bamaliriza obbikola baddamu ate ne bagikola batya ne bagisettinga buto ne bagizza ku market ate gwe omulala n'ojja n'ogula oba wakakwatamu gumu ebiri naawe ne bakubbako okitegera. So mu mbeera efaanako bwetyo yabadde agezaako okutulaga nti bo babbi era bwe bakye bakola ssente era nga munnange yategeeza nti ensawo eyo gy'olengera awo eya laptop bagibba ne bagireeta oluusi nga ejjudde amasimu bo ne bagenda maaso okukola ogwabwe ogw'okuyiwa. So yabadde agezaako okubanga yeewaana butya bwe bali abagezi bwe bataagula naye nga yeewaanira mu kibi eky'obubbi. Wenjogera poliisi yagenze dda mu maaso okubanga ate emukwata ne munne kaakati bagenda kubanga ate bakola ki babitebya. Abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe bantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe omuli businesses omuli contacts omuli ebintu eby'amaanyi simply because abantu nga bano bakola ki babba. Naye ono ensobi gy'akola yeyokuba nti ate munanga ababbi bamuleetera ate n'amanya nti abalese babbi mu kifo ky'okuba waayo mu mikono gya poliisi ate ye n'abakolera ogwabwe gwe babakola ki gwe babagala kitegeeza nti naye muki mubbe. Katusuubire nti oba oli awo tunaafunayo ekiramu mu bantu bano ne tuba nga tuwonako ku babbi abamu. Omukyala amanyiddwa nga Martha K yassibwa atyo mwennyamivu bya nsoso eri omwezi guno ogwokutaano agamba nti gwe mwezi mwe yazaalibwa gwandibadde mwezi mulungi nnyo gy'ali naye omwezi gumusukkulumyeko oluvannyuma lw'okubanga ate alwala ali ku biyiso bamufumita kino bajjamu bazzaamu kiri amazzi gafuusa amazzi naye katumusabire mu ngabeere ng'ate amususa so ng'ate agali mu nkubo ge g'omukyala amanyiddwa nga Shiba Kalungi okubeera olubuto gano si ge mawulire oba guno si gwe mulundi ogusokedera okuba nga tuwulira amawulire gano twali tugawuliddeko Shiba n'avaayo n'abyesambaga ku mulundi guno omukulu amanyiddwa nga Kasuku yavuddeyo n'akakasa nti Shiba ali lubuto era lwa myezi 4 nti era yasazizzaamu bookings zonna okutuukira ddala mu Desemba eyo ng'amaze okukola ki okusimuluka. Kasuku teyakomyawo yategeeza nti njagala mujjukire nabawa amawulire ga Precious Swemi nga matuufu nembawa ga Farida Nakazibe nga matuufu nembawa yatuwagaani omulala awo gwe yagambye alina omulala gwe yatugambye awo gwe nerabidde naga nti byonna nabibawanga bikinga bituufu so n'ebya Shiba tulindire tulabe oba nabyo binaaba biki binaaba bituufu. So ng'ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Shera Gashumba oluvannyuma lw'okwawukana n'omwagalwa we Rickman
Omukulu Frank Ntambi yavuddeyo ng'agamba nti yayogeddeko ku ssimu ne taata wa Sheila Gashumba amunnyonnyole kika kye ky'omusajja gw'ayagala muwala we afumbirwe era gw'agamba nti ye gwaliwuliramu emirembe. Frank Ntambi yaleese olukala lw'abasajja okonnonga kwabaddeko Sona Beni, Mathias Walukaga, Geoffrey Kayemba Solo, Pastor Bugembe, Hamis Kigundu n'abalala ng'agamba mbu abo ye omukulu Frank Gashumba mbu bajja okuwuliramu emirembe singa banaavaayo ne bagamba muwala we nti I love you naye nakola ki nakkiriza. Naye ng'atera mu ngeri yemu batulaga nti waliwo okupepeya wakati w'omukyalo no Sheila Gashumba ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Fake Gaza. Jjukira nti Sheila Gashumba yasooka n'avaayo n'atulaga nga wanyumirwa ennyo omuziki gwa Fake Gaza era n'ategeeza nti ono agenda kufuuka wa tabbo mu ggwanga lya Uganda. Kaakati nno n'ategeeza nga bw'ajja okukola ki okupromotinga music we afuukire ddala ensonga. Fake Gaza yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate posting ekifaananyi kya Sheila ekyo kyolaba nga ali awo afukamidde bw'atyo n'agamba nti besti okitegeera. Olunaku olwaleero mazaalibwa ga muwala wammwe Pretty Nicole era nga bw'atyo bwafaananye ku photoshoot y'amazaalibwa ka make-up kiriya awezezza 17 luli baatugamba alina 14 oba emyaka gye emituufu gye giriwa naye nga kyonna kye kiri kyekyo mbushi 17 now naye nga yavaayo gye buvuddeko awo n'atugamba nti tumuyite malaaya singa Manchester United bagikuba era bagikuba ekitegeeza nti muki malaaya ate nga ye Patricia yavaayo n'agamba nti yeetaaga boyfriend alipo atalina ssente nti kubanga be batachitinga oba be batayenda. Weewaawo olutalo lwabaluseewo wakati w'ababiri bano Patricia ne Pretty Nicole ku mukutu ogwa X era nga Patricia yavuddeyo Pretty Nicole ye yavuddeyo n'akabuzi n'akapostinga n'ekifaananyi kya Patricia n'agamba nti wano ng'angezaako okulaga ensi Patricia ky'atalina ng'alaga ensi mbu Patricia talina ki mbuzi so ng'ate Patricia yavuddeyo n'agamba nti ekisinga okuba ng'ate kisesa kyekyokuba nti buli muntu ali ku Twitter alina private parts zani za Pretty Nicole butya bwe zifaanana kakati zikyali private zafuuka public. Ono n'avaayo Pretty Nicole n'ayomba n'agamba nti nze sitaddeemu linnya lyo siraba nsonga lwaki onneesibyeko beera eyo ogende mu maaso okubanga ate opampinga basajja bo ova ku ono odda ku oli ova ku ono odda ku oli beera nga nze at least nze sikola ki nze senda mbeera ne gaayo atya omu. Patricia n'amuddamu n'amugamba nti ye ogamba obeera ne gaayo omu omulina oba olina bakasitoma. Anti yatugambye tumuyite malaaya singa Manchester bekoze ki ekubiddwa. Kakati awo Patricia we yasinzira n'amugamba nti weeyogeza nti olina ne gaayi naye nga ne gaayi omu ye omuyina gy'ali gamba bugambe nti olina bakasitoma abajja ne bagula ne balozaako ate ne bamala ne bakola ki ne babwaka. So abaana abo basazeewo okuba nga ate bagenda mu lutalo olw'ebigambo ku mukutu ogwa X y'omukyala amanyiddwa nga Hajati Kulthum ku mikolo gya Phoebe yavaayo ne yeeyama anti munnange ettaka lyabaweebwa. Omukyala CEO ne Bajjebi baba wa ettaka poloti 15 ne bategeeza nti n'ekyapa bagenda kibaweerako. Kakati Hajati Kulthum yavaayo naye yama okubanga abawa amataffaali agagenda okukola mu kuzimba banoonye bunoonya bisigadde naye amataffaali gonna okuva wansi paka waggulu wakugabawa. So ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga musawo ku mukutu ogwa TikTok jjukira nti Hajati mwennyini ono yamuwaaki omukisa alonde wajja ayagala okugenda asobole okubanga ate munanga amuteekamu ka ticket amuteekamu ka visa wali wonna alinnya ku nnyonyi nti yavaayo ng'alaaja naga nti talinnyanga ku nnyonyi ng'ate emyaka gimugenderedde. Kaakati Hajati yakimukoledde n'asala okubanga agamba nti gendako emekka. Omukyalo ono yavuddeyo n'ayongera okusima Hajati n'amutegeeza nti tagenda kubanga ate amuswaza wamu ne Mami Gadgets. Bannamwe munneebalizeeko bannange Hajati Kulthum ampadde umura ne Mams Gadgets bampadde umura bannange tugenda kuba tuba updatinga buli kimu baana mwe mweyise bulungi ku app eno banaye mweyise bulungi ku app eno banaye abantu batulaba baana mwe bampadde umura ngenda kwetegeka nsabe liivu bulungi ngenda ku umura. Lwaki muvuma abantu ku app eno? Lwaki temwagala kuwulira baana mwe mukole ebirungi mujja kufuna ebirungi. Nze abangi mumanyi mbu neesobola naye banaye nange mbadde sobola umura mbadde njirwaniridde ebbanga naye banaye Hajati Kulthum Allah akuwe kyoyagala mu nsi eno, Allah akugabirire, Allah akutuwangalize ku lunaku lwa Malikiyama.
Allah kuyiseewo museetwe ogende mu jana esingayo obulungi Firdaus. Allah akuwe Mams Gadget kyoyagala kyonna. Kati just imagine Mams Gadget simanyira namba yo mukwano njagala kukubirako. Banaye Hajjati ayogera bulungi, Hajjati Kulthum bananga ayogera bulungi. Banaye muwuliriza bwa mu audio byangambye naye banaye mpulira njagala. Banamwe mweyise bulungi ku app eno. Banange, let's use this social media. Banaye ngenda ku umura nzani yali ntute ku umura kusaawe eno. Olunaku olwaleero yase tu celebrating baby girl amanyiddwa nga Josephine era nga amazaalibwa amathuufu baby girl okuva eri omwagalwa we Ombwat omwami Musitwa nga yegattiddwako mama we omulungi amanyiddwa nga Farida Birungi bagamba nti bakwagala ebitenkanika. Happy birthday darling. Era kubanga ate ensembya y'omukyala amanyiddwa nga Hadija Kigozi ku nsonga y'omukyala oli gwe yaleeta nga akaaba nti bamukozesa emanga naye nga sinnaba kutuuka yeeyo nyongera okujjukiza nti for airport pickup mukwano omulungi omwagalwa gwe agenda ku kyeyo gwe agenda kutuwa gwe agenda okusuubula naawe ava mukwano jangu bere nga ate onewera ku ssente mbere nga onkutambuzaako mu mpola beeyi ejja kubeera yakuteesa mbeera nze mwenyini kabwejumbira nga nkikuttemu ate nga nammwe abasobodde okuba nga mumpagira ngamba nti mwebale nnyo mubali ddala mukola kyamaanyi bwe ntyo ngenda kuba nga ate mbasibuza Hadija Kigozi oluvannyuma lw'omukyalo oli okuvaayo n'akaaba ng'agamba nti Hadija Kigozi ye yamuleetera okuba nga alimba ensi basimanya ne bageta story munnange Hadija Kigozi yavudde naye okuba nga ataakola ki yewozaako gwe ngenda okuba nga mbasibuza mbadde PJ okuba nga mbaweereza atakumira mpeera sigale nga abankuumidde abanjagalire mugisigaleko nkyabaweereza mubeere bulungi for now mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubire muri fine. Omanyize nabagamba nti mbalinda. Nemumala okuleekana n'okutuuya n'enkwawa. Nensooka nenvaayo. Nembaako sense bwenjogera. Eno channel yange eyambye abantu bangi. Naye mwe abalina bu page jagala mutubuulire. Mwali muyambyeko kwani? Pages ezamwe muzikozesa kolerako lugambo, muzikozesa tugeya, muzikozesa tuvuma, mulowooza nti mukuba brandi zaffe. Okitegeera? Kati awo nvuddewo ensonga enkulu ya muwala Priscilla. Nze bwe nali nkyakola ne Jennifer Full Figure, nina ekigambo kye namuwulirako. Nali sikiwulirangako wantu walala wonna. Jennifer yangamba nangamba tewali muntu abonaabona nga talina kyasasulira nendowooza alimba. Naye okusinziira abantu bennyambye oba abantu benkolaganyeeko nabo ntandise okukiraba. Priscilla wajja ku page wajja mu inbox yange nonyumiza obubokisi bw'aba YouTuber bwe weetooloddemu nga tebakuwa attention. Nakukwata ne kuteeka ku page yange njagala oveeyo obuulire abantu. Wankubira essimu nga nakateekayo story mu ssaawa emu ng'olina akakadde ka ssente ku ssimu yo. Lwaki saasaayo ssimu yange? Oba nali mufere? Kuba nziteekangayo sobola okukotogera ne nga ssente zo kazijje ku ssimu yange. Okitegeera? Gwe kennyini wankubira essimu nonneegayirira nzijeyo video nga mmaze okukubira essimu ng'abantu b'ekamuli bankubira bangamba ngende ekamuli bampe story entuufu nti oli malaaya nti oli conwoman. Okitegeera? Singa nange navuddeyo mu bukambwe obungi n'obusirusiru nenzija ne ngamba abantu nti Priscilla yali malaaya yakola bwati ne bwati, wali olidde otya bw'oba wakana? Zino ze zimu ku messages ezaali zisindikibwa abantu okuva ku kyalo kyo. Gwe kennyini wankubira essimu n'oŋŋamba Hadija nkwegayiridde jjayo video. Nze sijjaayo video z'abantu kyova olaba nakukaluubiriza. Okitegeera? Naye omuntu bw'akuyambangako bannange, bw'akuyambangako sekendi ne bwebeemu, you go ku appreciatinga
Nyonnyola abantu ekituufu babulira obulwadde obukuluma wabula tokulembeza kya sympathy mbu Hadija yangamba nimbe story. Okitegeera guno omukutu guyambye abaana abawala bangi. Zabantu b'okukyano yange yenze mbategeerera kuba nze mbamanyi kye baagala mbawe. Onfuna kati bw'ovaayo n'ojja ogamba abantu muze nakugamba olimbe story kati ntambule ntekemu amafuta ngende ekamuli bampe story entuufu obuyambi ogenda bufuna. Banaye tewali waabonabona nga talina kikyamu kye yakola. Okusinziira ku kyendabye Priscilla fukamira ku mavivi weenenye usabe Katonda akusonyiwe. Ge mazima genyinza okugamba wano ku media ne bw'ojja n'ogamba nti Hadija yangambye nimbe omala budde. Kati nammwe abali mu kunkuba bupeegi bwammwe mu bukozesi okuyamba ku bantu so si kutuvuma na kututyoboola. Okitegeera nze ndi mukyala wa bigambo bitono simanyi nnyo bintu byakujjaano kuleekaana naye mugenda kufiiriza abantu abagala okujja okweyambisa omukutu. Okitegeera ate nze opportunity sigiwa buli gwensanze njiwa yankwasizza ekisa. Nalibadde bingi ebyokwogera naye nakusonyiwa busonyi kuba nalaba ng'olina ekibonerezo ky'oyitamu essaawa eno ekikumala. Naye ate bw'osukkawo okoma oba oyonoona nze okuteekamu obutesifuul tanka wanene mu mmotoka yange tekindimu yadde n'eddakiika ku njagala gye njagalamu content aba wano bakubuulire okuteekamu buteesi just amafuta okugenda abeekamuli bampe story yo tekindimu yadde eddakiika. Naye concentrating kusaba abantu obuyambi tokulembeza linnya lyange nakuyambako kye nsobodde. Bwe kiba nga tekyagenze bulungi kkiriza nti Mukama munyiivu gy'oli weenenye. Byebyo ebyange sibe bulungi.